Yembeera ku Club Ambiance Masaka. Kati eno ye mabega wa Club Ambiance. Tusasiddeko bannaffe aba Ambiance, abakozi, management yonna, omukulu Kiyimba, twagala obasaasirako. Sebo gye baleko? Kale sebo naye gye baleko. Amanya MC Tone. Okay. MC Tone embeera ebadde etya wano ku Club Ambiance? Embeera yo zaabadde ssaawa nga 8. Ne tutamanya muliro we gwavudde wabula twatandise okulaba kiraabu ng'eyaka omuliro. Awo nga bw'omanya ebintu byaffe ebya Uganda bakubidde fire brigade eruddewo okutuuka kiraabu eggwawo naye nga naffe tetuyinza kulimba nti oba omuliro gwavudde kwekino oba kwekino. Wabula yo nga poliisi n'obukugu bwayo yerina okukola ekisobokera ddala okunoonyereza tutegeere omuliro gwavudde ku ki. Naye nga banaye nze nga MC Tone ntuusa okusaasira kwange eri Club Ambiance manager n'abakozi. Ambiance eno gijjukirako ki? Ambiance nze kyenjijjukirako Ambiance ebadde kirabu ebadde edigiza abantu kwegamba osobola okubeera awo ng'olina stress zo n'ogamba naye leero kangendeko mu Ambiance ne bakuggyako stress naye kati Ambiance bweba evuddewo ekyo kibi nnyo mu Masaka. Ekyo kibi nnyo. Yembeera ku Club Ambiance mu kibuga Masaka. Yeyo yembeera ku Club Ambiance yonna eweddewo. Eno tuli mmanju wa Club Ambiance kibuga Masaka naye ng'embeera yeeyo abawagizi bonna Banga bakwata walenga bonna bali mu nnaku kano weewadiwa yakusooka kulinda management yabe mulinde maazi nakyo kubanga gundi erageragera otya nante
ye Club Ambiance eyidde ekiro ky'olunaku olwaleero eno ye Club Ambiance Kibuga Masaka ekutte omuliro ku ssaawa 8 kati eno ye wabweru naye nga kyolina okumanya Ambiance yonna eweddewo. Kiri kitya